Ono y'omu ku beerabiddeko n'agaabwe ng'enju zino ziteekera omuliro ku nkomerero ya wiiki ewedde emisana ttuku ng'abatuuze bagenze mu nnimiro. Abatuuze balumiriza nti abasajja abaaterekedde enju zaabwe omuliro babadde bawerekeddwako abasirikale ba poliisi be bajja ku kitebe kya poliisi mu kibuga Mubende. Twemulugunya omusajja oyo okuba nti atutawaanya. Kakati naye nenyini najja n'RDC wano n'akubawo olukiiko lunene nnyo era ng'atugobaganya. Ekyavaamu najja n'aleeta abasaveya ne bakuba ettaka eryo ku mmundu ne twekubira enduulu eri mu kkooti twawa badda mu kkooti. Omuliro guno gwasanyizzaawo obusolya bw'enju zonna engeri gye zaali zaserekebwa n'essubi n'ezimu abasajja bano ne bazireka ku ttaka. Abatuuze balumiriza nti ettaka lino lyabaweebwa gavumenti mu mwaka gwa 1989 era nga babadde bateredde entende okutuusa omugagga gwe bamanyiiko erya Kalyango bwe yajja n'atandika okubagobaganya. Nali mu kasooli eri emmanga nga ndi mu kukuuma nkino. Ngenda okutunda n'engulu nga nengera omukka n'enjija nga nziruka ngenda okujja nga nziruka nga ndaba abasajja abo baggwerayo nga baali banyo balinga nga 9 oba 10 nga kuliko n'abasirikale nga balina emmundu 2. Bwe twagenda wa RDC in fact DPC era yakulira poliisi bwe twatuukayo yali nga talina kyamanyi n'agamba agenda kukola investigation anoonyereze okutuusa na kati abadde talina taina report back gyatuwadde. Kati baagala gavumenti eyabawa ettaka lino eveeyo bataase ku mugagga abafukidde ekyonga basobole okuddamu okwebaka ku tulo. Bali mu mbeera mbi kati ekiro kino enkuba yatonye basuze ebweru mubalaba nga bwe bafaanana. Ettaka eryogerwako libeerako square mile 2 nnamba nga lisinga kubaako balimi n'abalunzi.